Kitalo nnyo nyini ddala. Olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 27 omugagga Bosco Bitanda aziikiddwa ku bijja bya bajjajjaabe era nga updates zonna tugenda kubeera tuzikuwa nga bwe zitambudde. Wabula ate era omukyala Namwandu azimudde ekiragiro kya kkooti naye abaana be babiri abaziise olunaku olwaleero ku kijjo ekipya oba oliawo kkooti nga bwe yabadde egenze maaso n'okubeera nti eragira. Jjukira nti olunaku olw'eggulo twabadde Masaka ku kkooti era ne tukuwa updates ne tukutegeeza nti omugagga Bosco Bitanda kkooti esazeewo omubiri gwe guziikibwe ekyerusswa ku bijja bya bajjajjaabe ate ye omukyala akwate abaana be babiri abaziike ku kijja eky'emukungwe kyabadde agamba nti bbaawe kyabadde ayagala okubeera nti atandika. Wabula kkooti yataddeko ekiragiro nti omukyala aziika abaana nga wayise olunaku lumu nga bamaze okuziika omusajja bbaawe. Wabula omukyala ekiragiro kino akiziimudde. Kakati tulina bingi bye tugenda okubeera nga tukuwa mu mbeera efaanaganako bwetyo. Abakulu ab'enjawulo bagenze maaso n'okuba nti beenyigira mu nteekateeka z'okuziika enjuyi zombi. Omukulu w'ekika kya Namuŋŋoona, Katikkiro w'ekika ky'e Namuŋŋoona agenze maaso n'okuba nti awa speech ebadde eri so touching ku mbeera eno wakati wa Namwandu ne Nazaala. Era ebirala bye tugenda okubeera nga tutunuulira bye tugenda okukutegeeza ebibadde gy'otasobodde kutuuka y'engeri abagagga gye batutte sayidi emu mu kuziika. Ntegeezeddwako era okusinziira ku bye nsobodde okufuna era by'ogenda okulaba abagagga abasinga baziikiddeko nnyo Namwandu sayidi eno ey'abaana ate yo sayidi eno eya omugagga Bosco Bitanda abaziise naye abakungubazi babaddeyo. Tugenda kukuwa sayidi zombi nga bwe zibadde. Abagagga bangi bawadde speech nabo ku sayidi eno gye baziise abaana emukungwe era nga embiranye waliwo eyabaddewo mu kiro ng'emirambo giggyibwayo kuggwanika okugitwala mu maka. Then ne embooko kigambibwa nti yanyoose wali eri ekitovu ku church we basabidde abaana bano oba oliawo. Nina omukulu Lubyanza Media era nga yagenze maaso n'okuba nti atusakira emboozi eno mu bendobendo ly'e Masaka. Ngenda muteeka ku ssimu aziise noddala okusinga sayidi eno eya omukyala Namwandu. Ebifaananyi ebyo byogenda maaso n'okuba nti olaba ye yabitukwatidde. Kakati munzikirize mbasabe video y'omusooke mugiweka like kigisobozesa okudduka ku speed etenkanika information etuuke mangu kwayagala okugiraba n'okugiwuliriza. Subscribinga bw'oba totwegattangako mu butongole. Nina Lubyanza ku ssimu era nga agenda tuwa updates n'okutunyonnyola embeera nga bweyimiridde mu kiseera kino. Ndowooza ali kubeera nga apiikinga essimu. Tusooke tutandikirawo nga sinnakuwa biki ebifudde side zeno embiranye ebaddewo ezeetya kiki ekireesa abantu okubeera nga oba oliawo beeyawulayawula n'okwetematemamu mu bufu obufaanaganako bwe butyo. So omukulu ndabata okay birimpulitinga waka w'abandi. Okay, mbadde ndi kumpewo already. Weewaawe. Kale mukama wange. Bulinde mweddakiika. Wali ku Viki. Media mwebale nnyo kubanga mugitambulirako, mwebale kumugoberera, mwebale kumuwa ku bulangu, mwebale kubanga musajja waffe banne kino ekiba kiwaffe Masaka, omusajja waffe Masaka, kibejjo oli buli bw'omu oba oyambye ffe okusinga bwe bali abayonoona abaana ennanka ne sijja boogera. Ndi bulungi mukama wange, otandikidde maanyi abatulaba baagala kumanya embeera nga bw'eradde. Mu dakiika nga 2 nziruke mbadde natandikidde Mukasana olunaku lw'ejjo. Maiti ne bagana giga mmotoka. Olutalo ne lubaawo awo nga Namwandu asaba.
Bali bamujje emmotoka n'abaana be bamukubeko eriisa evvannyuma nekigaana. Navuddeyo essaawa 7 n'engenda waka nempumula zibadde ziri ssaawa emu nga ndi mugenda mu Kasana maiti ne baginzija ne bampisako maiti ya Bosco nga edda ekyalusowe. Ambulance zibadde za funeral bwe zituusiza Bosco ekyalusowe ne ziddayo emisinde ne zino n'abaana ekitovu kuba badde basigaddeyo already. Ne zibaleeta mu maka ga kitaawe mu Kasana. Ne bazze mu maka ne babeerawoko ne babiddewo ssaawa zibadde ziwera 5:30 ne bambuka ku kyaki ekitovu. Bwe tuuse ku kyaki ekitovu wabaddewo omusajja ng'owasoloti media. Omusajja oyo omunene akuŋŋanyiza waka Masaka ye bamugobye. Robert Mutebe. Ne ba TikTok awo nga basatu ekisajja kwogera nabo babagobye. Bakomye ku mulyango. Ndi wa mukisa Lubyanza nnyingidde. Nenkwata ebyetaagisa. Si buli kimu nti nkikutte. Era nvidiyo zange ez'ekitovu tolina muntu gw'olabamu. Ne tuva ekitovu mu kusaba era father ye agambye nti abaana badde balina kuziikibwa maama. balime kwesiba ku baana ade n'omusajja adde alina ziikibwa Mpugu ye father bw'agambye mu speech ye bw'oba ogiwuliriza obulungi. Bwe tuvuddeyo ne tudduka emisinde ne tuvuga ne tuuka mu kuziika. Empugwe bwe tutuuseyo kiwaza massive nti babadde well organized tewabadde fujjo babaddeyo bagagga actually babaddeyo abagagga nga ebitundu 80 ku bitundu nga bakola Masaka. Abasikoza Boulevard, Maple Leaf, zonna hoteli abagagga babaddeyo ati bonna nabyeko n'omugaga wa Sand Beach n'abuganda. Omugaga wa Sand Beach naye abaddeyo vice president yasobodde okufuna akasimugadde kantawanya poputuno viki lwaki tokola omulimu gukusondera essimu nobabayitamu nobayitamu tujja kuwa bwesimu tetujja kusonda sebo otuna kumpa essimu viki songa tujja zikolako maaso awo neyanzege mukama akugabirire yesebo kakati namwandu akoze speech lwakwasa gikutte nandu yebaziza buli ambeereddewo nabamuwadde ssente neyebaza ne Katonda okumulwanira entalo. Abaana baziikiddwa. Mpozi omukulu w'ekika bamuyisizaamu eggaali ekitovu. Omukulu w'ekika ky'ennyonyi abadde ayagala kwogera ne bamugaana okwogera ekitovu. Father amuwadde speech ezizaggwa tetaaga speech okuti balina butono kane kamuluma era akayisizaamu. Then omukulu w'ekika taziise kuba ye obwedda ali eno aswama bazzukulu be kubatwala baziike ku kitaabwe tebamuwadde. Era obwedda abateeka ku puleta mumpa abaana abaana mbeetaaga naye tabafunye. So fampozi n'ekirala ekikoze amawulire alasisi w'e Masaka akubye n'agamba Bosco nze yangamba muziika Mpugwe era buli akubye Mulumbe ayogeredde Mulumbe emukungwe. Sofa kati kyensuje olunaku olw'enkya nsuubira nti abaana ne mami bayinza oyitako Mulumbe baziike ku kitaabwe. Olwayo tetwagadde gendayo olw'omukyalo ono Anifa obukwawo bwe yakoze n'obukambwe. Yafikinga nkole waka w'abaana mu dakiika emu nkute Lubyanza. Kiki ekireetedde omukyalo okuziimula ekiragiro kya kkooti eky'okuyisaawo olunaku olwo baziike abaana? Abaana badde balina sokataata mu buwangwa, abaana badde balina sokataata mu ttaka. Ekyokubiri nze ndowooza atidde ensasagge kubanga nsuubira abantu bandimukozeeko effujjo in any situation. Tweyanziza nnyo Lubyanza media. Nosonyi obudde sikuwadde mbadde nina mu editi y'amawulire g'abasajja wano. Kogamalirize kubye twogere. So oyo ye mukulu Lubyanza media ng'agenda maaso n'okuba nti atuwa updates. So mbyansobodde okubeera nga ntegeeramu katusokere ku side y'abaana namwandu lwaki aziimudde ekiragiro kya kkooti agoberedde instincts ze n'emikwano gye ne ba advisors be nti olunaku olw'enkya engeri y'okuziika gye kujja okubanga kuwedde okw'omusajja abantu bangi abayinza okujja okwatendinga okuziika side eya abaana. Kakati
n'afunamu okutya nti oba oliawo olutalo lw'ebigambo olubaddewo mu Masaka luyinza okujja ne luteekawokko ensasagge mu ssaawa ez'okuziika eno ng'abaana be bagenda mu maaso n'okuba nti bakola ki nga baziikibwa. Alowooza ye ng'omuntu waliba waliwo obusungu obuli pasono oba waliba nga waliwo abantu abamuyinako obusungu. Mu bufu obwo ndowooza agenza okukitunulamu n'agamba kankole ki kagende mu maaso n'okubeera nga nziika nga nabo bali bize. Eri bali bize n'eno bali bize. Ekirala kyensobodde okubeera nga ntegeera ne nootingamu nti abagagga abasinga from day one ekyo twakibagamba mu stories etuze tukola ku mboozi eno nti abagagga abasinga babadde bali nnyo ku ludda lw'omukyalo ono Namwandu. Yes, era nga basaidinga butereevu naye ekyo twakirabyeko ne ku kooti bwe twabadde tugezaako ku reporting olunaku olw'ejjo twakutegeezeza nti abantu abasinga abanene mu kibuga Masaka basaidinze nnyo ku saidi yaani ku saidi y'omukyala Namwandu. Kakati ezo nazo ziyinza okubeera nga ze zimu ku nsonga abagagga banne ze baatuddemu kozi n'omukyala alinamu ku ttooke ze baatuddemu ne balaba nga kiyinza obuteetaagisa mukolo gwa kuziika abaana bano kugenda gugwere mu kasasamalo ke balowoozezza nti kasobola okukola ki nti kasobola okubeerawo. Naye bwe nabadde njogerako n'omwogezi wa poliisi mu bendobendo ly'e Masaka omukulu Twakasirye yasobodde okuntegeeza nti bagenda providinga security ku mikolo gino gyombi egy'okusiibula abagenzi. Era yantegeezezza nti bagenda providinga security ku sides za omukyala bwe banaaba nga bateekateeka enteekateeka z'okusiibula abaana. At the same time nantegeeza nti ba providinga ne security eno ew'omugenzi gye bamuzaala Bosco Bitanda. Kakati ebyo byebimu ku ebyo oba oliawo ebyatuwadde assurance olunaku olw'ejjo ne tugamba nti okuteekesa ekiragiro kya kkooti kino mu nkola poliisi egenda kubeera nga nsaale nnyo okukakasa nti emirembe gibukaala engeri gye kiri nti wabaddewo kebbugumo mu mbeera ya okwewaanyisiganya n'ebigambo nze kino nze kiri nze kino nze kiri. So ezo ze zimu ku nsonga. Kakati father naye agamba nti waliwo ekyali badde kiteekeddwa okukolebwa kyekyobutayawula taata n'abaana be, era taata abadde alina kuziikibwa naki n'abaana be. Okusinziira ku Lubyanza antegeezezza nti ebyabadde ekitovu bannamawulire batono nnyo ababadde bakkiriziddwa abo babadde balowooza nti bayinza okuba nti bali ku saidi y'omukyala, which means nti omukyala ekintu kya mawulire yakitaddemu ko feelings. Era tutegeezeddwa nti ne bannamawulire abamu abagobeddwa mwe mwabadde ne bannamawulire ba sort media abatakkiriziddwa kugenda maaso nakola coverage okosako ne ba tiktokers abalaba ettakola ki betutamanyi ababadde bagenze sides zeeyo. Kakati ekyo ne kibanga era still kireetawo okubagana empower, which means nti ne Katikkiro w'ekika kya Namuŋŋoona bwe yagenze okubeerawo ku lw'abazzukulu be nga babasabira, father teyamuwadde mukisa kukola ki kusabira baana oba kusabira abazzukulu be. Father yamugambye akaseera k'okwogera kaggwa. Naye jjukira okuva omugenzi Bosco Bitanda lwe yafa waliwo olunaku lw'okkungubaga lumu lwokka. Abantu abasinga baali tebannaba na kutegeezebwako nteekateeka za kuziika nga bwe zinaatambula. Okutabanguka ne kujja obutakkaanya ne bukola ki ne bumerukawo. Abantu abasinga tebasobola kuba nti bafuna omukisa okwogerako eri abakungubazi ku bikyobo lyawo bye bamanyi ku mugenzi n'ennambika ez'enjawulo tebasobola zitwala mu maaso. Kakati omukulu Katikkiro w'ekika kya Namuŋŋoona abadde afunye akakisa akwogera mu bakungubazi ku kyaki ekitovu, wabula father abadde akulembedde ekitambiro ky'emmisa tamuganyiza kubeera ng'ayogera n'amutegeeza nti enteekateeka z'okwogera zaggwa, kakati kaseera kakulaba nga batereka emibiri gyaki emibiri gy'abagenzi. Kakati ebyo bye bibadde ku sides za mukyala Empugwe gye baziise mu Kimaanya ebeera kino tebakimanya ebeera Mukungwe. Yes, mu division ye Mukungwe. Kakati eyo bwe tuba tuvuddeyo tudda ku side gye baziise Bosco Bitanda. Bwe baziise Bosco Bitanda bakiyita Kyalusowe ekyo ekitundu Bosco Bitanda bamuziise naye entaana ze baali basooka okusima ez'abaana
baziziiseemu ebitooke era bazimenye nga boogenda maaso n'okuba nti olaba entaana zino bazebasizaamu ebitooke ebito ne bazikoonakoona ne baziggyako bloka zino oba amataffaali gano agabadde gakozeseddwa okuzimba. Jjukira nti entaana zino Bosco Bitanda bw'alangirirwa nti afiiridde mu kabenje n'abaana be, enteekateeka ne zikolebwa emirambo ne givugibwa okuva e Kampala gye gyafiira ne bagireeta e Masaka mu maka g'omugenzi. Abantu b'omugenzi batandikirawo okukola enteekateeka naddala ku sayidi eno ekyalusowe gye bazaala Bosco Bitanda, era enkeera abakungubazi batandikirawo okusima entaana zino. Basima entaana 2 of which nga zeeriraanye, engeri gye kiri nti abaana baafa ku lunaku lumu mu kadde ke kamu, baaziriraaniganya ndowooza mu ngeri ya bijjukizo. Then ne wayitawoko akabanga katono mu ntambula ku kijja ne Bosco Bitanda ne bamusembeza okumpi oba oliawo ku kijji ekikadde. Because ettaka eryo nagenzeewo wetwaliyo of recent nakagendawo emirundi 2 nga balina ebijja bya mirundi 2, balina ekijji ekikadde, balina n'ekijji ekipya. Kati Bosco Bitanda ye bamusimidde eno separately, abaana baali babasimira wano ku kijji ekipya ekiri okumpi n'olujja side ya garage bw'oba ogenze ku nnyumba mu maka oba mu lujja mwe bazaala omugenzi Bosco Bitanda. Yes, kati entaana zino zo baziziise nga bagezaako okuba nti bagoberera obulombolombo, obuwangwa okossaako n'ennono. Nkiddemu entaana zino olwedde baali baazisima, naye nga bw'omanyi obuwangwa buli muntu alinako ensibuko ye, babadde balina okugoberera ennono, obuwangwa okossaako n'obulombolombo, era ng'obulombolombo bubadde nti entaana gye musimye temusobola giziikirawo, mubeera mulina okufunayo ekitooke ekito bw'aba nga omuntu abadde muto, ne muteekamu ekitooke ekyo ne mukyebasa gye mbadde mugenda okuteeka omutwe ogw'omugenzi era gye muteeka omutwe oba oliawo ogw'ekitooke gye mbadde mugenda ewabadde emirannamiro w'ennyumba y'omugenzi ey'olubeerera, era ekitooke ekyo nti mukiteekayo nga emirannamiro ye wagenda okuteekebwa ekikolo. Yes, so oluvannyuma babiseeko entaana zino okuddamu okuziikawo. Kyesitegedde kyembadde njagala okubeera well informed obanga ne ku binnya bino bye baziise oba entaana zino ezaasimwa ze baziise nazo bateekako akasaalaba okulaga batambula nti na kino kijja oba ne gano malaalo. Ekyo sikitegedde bulungi. Mu comment section abansingako okutegeera ennono muyinza okunnyambako ne mumbuulira. Bateekawo omusaalaba, bateekawo ekiraga nti waliwo entaana oba tewaliwo kiteekebwawo, engeri gye kiri nti abantu balina ekifo ekirala gye bakoze eki gye babaziise. Naye kati ku lwange ngenda kweyongera okukola okunoonyereza ndabe kino kye bakoze, entaana ne baziikamu ekintu ekiraga nti baziise ng'ate abaana balina bwe baziikiddwa. Tekirina ngeri gye kiraga kifaananyi ky'abagenzi nti badisrespectingiddwa mu buufu obwo. Already babadde n'ekika kyabwe, already babadde n'enju we basobola okuwummuzibwa, ate ne baziika nga baziika in their presence, because okuziikamu ekitooke babeera balaga nti in their presence mu butabaawo bw'abagenzi baziiseewo kino kikole nga abagenzi olw'okuziba ekinnya ekyo oba okuziba entaana ebadde eteekeddwa. So bwe bamaliriza okuziika entaana zino zo baziziise bukyali wakati wa ssaawa 7 ne ssaawa 6 mu budde obw'ettuntu, then ne bakola enteekateeka ey'okuzimba entaana ya Bosco Bitanda. Kakati Bosco Bitanda baali tebakola ki? Baali tebasima ntaana ye kugimaliriza. Ku mulundi guli we wajjawo okusika omuguwa wakati wa families zino, entaana basimako 2, entaana ya Bosco Bitanda ne batagisima gimaliriza. So this time around court we yamaze okuba nti olunaku olw'ejjo ewe ensala yaayo esala eggoye mu kibya, ne basalawo entaana olunaku olwaleero ne bagikkako ne bagisima era ne bagizimba. Kwe kubeera nti efaananye nga bw'ogirabye olunaku olwaleero bwekoze eki bwefaananye. Amaziika g'eno ekyalusowe gagenze maaso n'okuba nti gatunuulira omukyala Nnaalongo nga nnamwandu omukulu mu luggya oba mu nteekateeka z'okuziika. Nkwate bulungi enteekateeka ez'okuziika omwami Bosco Bitanda
namwandu ono omulala Nalongo ow'abaana abasatu yabadde atunuuliddwa nga namwandu omukulu olw'ensonga nti namwandu omukulu mu maka oba omukyalo omukulu owa Bosco Bitanda tazze kuziika bba oba kategeerekesa akantu ako. Yes, namwandu wa Bosco Bitanda omukulu ddala eyaddukira mu kkooti tasobodde kuziika kuki ku bbaawe. Era nga Lubyanza bw'atutegeezezza nti waliwo enteekateeka ez'enkya famire eno ya namwandu okujja okuteeka akataka kuki ku mwami. Ekitegeeza nti namwandu ow'Ekasaana agenda kuziika bba olunaku olw'enkya, newankubadde famire ya Bosco Bitanda yeeziise muganda waabwe omwana waabwe olunaku olwaleero. Kati kyesimanyi obanga ne famire ya Bosco Bitanda baganda be n'abantu abalala nabo bagenda kugenda enkya baziike ku bazzukulu baabwe oba ku baana baabwe. Oba muntegedde nti famire ab'eŋŋanda za Bosco Bitanda tebasobodde kuziika baana baabwe kubanga abaana babaziise lunaku lumu ne kitaabwe, ate bo babadde ku vigil eyani eya Bosco Bitanda muganda waabwe. Kakati ntegeezeddwako okusinziira ku call gye nfunye nti Bosco Bitanda mukyala we namwandu omukulu ddala wakujja olunaku olw'enkya okusuula akataka kwani ku bbaawe oba okulaga okukungubaga okwa musajja we taata w'abaana be. Kati kyesitegedde bulungi obanga abaana okuziikibwako ab'ekika kyabwe nti n'ekika kyabwe kijja kwesitula kigende gye babaziise empugwe babaziikeko nabo. Era engeri gye kiri nti littaka lya musajja tekirina mutawaana wayinza obutabaawo buki buzibu. Kyakubiri, abaana bano abalala tebaweereddwa nabo mukisa kuziika kwani kuziika ku baganda baabwe because Bosco Bitanda tabadde n'abaana bava mu mukazi omu, abadde n'abaana ab'enjawulo mu bakazi abatali omu. Kakati ekyo kireeseewo kkooba olyawo ebibuuzo, era ensonga lwaki kkooti yabadde ekirabidde wala negamba nti omu yaba asooka okuziikibwa era negamba omusajja yaba asooka okukola ki okuziikibwa, wayitewo olunaku lumu baziike n'abaana. Ndowooza ekigendererwa kya kkooti omulamuzi Victoria kyebadde atunuulidde nti abaana bano bafune omukisa oguziika ku kitaabwe. Yes, kuba kati abaana ba namwandu abalala abana abasigaddewo tebafunye mukisa kuziika ku kitaabwe mu real time. Kifuuse nga bwe mwalaba omugenzi Seggirinya Muhammad nti Seggirinya abaana be tebaaziika mu real time olw'ebyobufuzi ebyetaba muki ebyetaba mu mulumbeerwe. Kakati bwe kituuse ne ku side ya Bosco Bitanda, kati n'abaana abalala babadde tebasobola kugenda kuziika baganda baabwe, babadde balina kusooka kuziika kitaabwe. Era abaana ba Bosco Bitanda bamulekwa basobodde bo okubeerawo okuziika kitaabwe, naye tebasobodde kukwasaganya mikolo gya kuziika ebiri ku lunaku lumu nti bagendeko n'empugwe bakole ki baziike. I think omukyala ekiragiro kya kkooti kye yaziimudde alina bingi by'ataasobodde kubeera ng'akola ki ng'atunuulira mu buufu oba mu mbeera efaanaganako ko bwetyo. Then ekirala, Katikkiro w'ekika awadde speech ebadde ennyuvu ku side eno eya family. Katikkiro w'ekika ye asobodde okuziika ku njuyi zombi. Asoose n'atendingako side eno, bw'amaze n'agenda n'atendingako ne side ezaawa ne side ezeri. Ye asobodde okubalansinga emikolo gino ebiri egy'okusiibula abagenzi. So kompeko Katikkiro oyo ngattaanya ensonga, ndowooza mu katambi kalinga kaddakiika 6 wamu n'okuluŋŋamya n'okutwala obubaka obw'okusaasira eri abo bonna ababadde bamanyi omugenzi Bosco Bitanda. Akatambi ako kayina yes bakanteereko ensi ekawulire. Bosco yadde alina obuvunaanyizibwa ku kifo kino ng'asikira kitaawe ate nga muzzukulu wa bifundikwa 2 ng'era wa mutuba.
omuntu bagutwala ennyumba nnyingi ate kyamazima bantu bangi bati bamumanyidde ku sayidi eyo naye ate ffe ab'ekika twali tumulaba ng'aweereza bulungi ekika kye. Ettaka lino lyali lya jjajjaawe. Jjajjaawe n'agabirako abaana be bakitaawe ba Ssennyonjo bo ne basalawo ebitundu ebyabyo bitunda naye ate ye abadde abinunula n'abibagulako n'abizza kuno. So tewabadde kutunda nga kuva mu baana ba lujja luno wabula bakitaabwe abaagabana ku jjajjaabwe naye ate nga Ssennyonjo abinunula n'abizza kuno kyokka nga n'ekyapa kyennyini yagaa temukiwandiika mu mannya gange bajja kibala nti kyange n'akiwandiisa mu mannya ga ssenga olujja luno naye ate si ye ng'omuntu naye nga administrator naye akuuma bukuumi. So njagadde okukola okutangaaza okwo kubanga kubaddemu okutiisa abantu be tulaba abazimbye kuno nnyumba ng'ezo zolaba ba Luganda ettaka ly'ekika teribeerako muntu omu ate ng'ekyamazima ekikulu ekisingawo obunene bw'omalako ennyumba ezo erisigadde ettaka lya kika. Ekika we wali embuga y'omukulu w'essiga lya Lukindu essiga eryokubiri mu bukulu mu kika kyaffe kyekitundu ekiddako awo lyonna lyali ttaka limu lino okuva ku kkubo eri gye tukyamidde okutuuka eno okuggyako ne ligenda nga likyukakyuka ne tulinawo ekitundu ekikyaliwo ekyekika era nakyo yali akikuuma ng'akuuma na kino. So kibadde kya bwenkanya nnyo omukulu ono okugalamira kino kyatakabanidde ebbanga lyonna ate nga ffe tulabyemu buzibu baana bagalamiza eri n'ennyaabwe akakkane omutima. Ekyokuyiga kyenaamala nakyo kiwanvumukko ne mwengumiikirize. Mu Buganda muno tuwangaala n'abantu bangi nga si Baganda ne beeyisa ng'Abaganda ne bakwatira ddala empisa z'Abaganda era ne bazikolera ddala ng'Abaganda nga toyinza na kumanya nti si Muganda. Bw'aba afudde osobola okulya ng'agambye nti bangalamize wali ne watawulira n'otalaba yaabuuza. So Abaganda ate ne bakoppa ekyo ne baganga ne gundi ebiye byali bwe bityo naye ng'oluusi omuntu gwe boogerako abadde yakoppa obanga yafuuka bufuusi Muganda. Naye wabeerawo Abaganda babeera waliwo obukulembeze obubavunaanyizibwako nga muzzukulu wange ono bw'abadde. Bw'aba wakutandika kijja asaba ng'ayita mu mitendera era tubakkiriza bulijjo naye ndowooza tetwafuna kusaba okwo mu mitendera gyonna. Ekyokubiri ne bwe yandibadde amaze okufa ne bwe yandibadde mukyala we n'atutuukirira n'asaba tibannange nsaba kuziika mwami wange oba oli awo twanditudde ng'olukiiko lw'ekika ne tukiraba oba kituweesa ekitiibwa n'okumanya obwannannyini bw'ettaka eryo we tugenda omugalamiza ate ne tumubuuza oba tebuukyukekyuke gye bujja oba ekika kinaabubaako obuvunaanyizibwa naye ekyo nakyo tekyaliwo. Ekyamazima omukyala namubuuza kennyini ne mugamba maama newankubadde Ssennyonjo teyasaba naye ate ggwe ekiseera kikyaliwo lwaki tofomalayizinga ensonga eno ne tulaba naye ndowooza yali mu kiseera kizibu. Tumusaasira nnyo omuntu okufiira omwami we abaana be babiri n'omulala ng'ali mu mbeera embi mu ddwaliro ng'ate ne mu accident yalimu. Tusuubira nti
ebimu ali takyabiraba nga byetaaga okulaba era wetufundikidde nga tumusaasira era tumusonyiwa ate naffe nga tumusaba okutusonyiwa. Erinnya nze Richard Musajja Akaawa, Katikkiro w'ekika kya Namuŋŋoona. Mutaka Kajjabongo yasiima mukulemberereko ekika mu nkola y'ebika by'Abaganda. Katikkiro yakola byonna era yamala byonna. Jjajja ajja seremoniyo era abasaasidde nnyo okuggyako nti nno temukkiriza kuziika bazzukulu, okuggyako ayinza otutuukako enkya okubagiza. Okay. Thank you so much. Katikkiro w'ekika kya Namuŋŋoona omukulu Richard Musajja Akaawa. Footage oyo w'Abaganda baffe ba Salt Media TV be basobodde okubeera nga ate bamukwata mu bufu obufaanaganako bwe butyo. Kati ensonga za Katikkiro zo ziwulidde, agamba nti omukyala tebaafuna mukisa kumutegeeza nsonga za nnono nakumuwa nsonga lwaki bba yali badde aziikibwa wano we bamuziise. Ate naye teyafuna nabo tebaafuna mukisa kuwulira kikumi ku kinnaakyo biva eri mu mukyala. Ebiva mu mukyala nga biraga obwannannyini oba oliawo bye balyetaaze okumanya n'ensonga ez'enjawulo zonna omukulu Katikkiro nga bwakoze eki bwazikoonyeeko mu mbeera oba mu buufu obukola ki obufaanaganako bwe butyo. So kati emboozi oba y'ensonga sayidi ze bwekoze eki bwetambudde. Kati era nzikiriza nkuzzeeyokko katono nnyo sayidi zeeno sayidi z'empugwe gye baziisa abaana, ezimu ku speech z'abagagga nga bakulaga engeri gye bali obumu n'omukyala. Andi omanye lwaki okuziika okumu sayidi emu kwatendingiddwako ekika ky'abantu abamu, andi okuziika okulala nakwo kwatendingiddwa abantu abalala. Pavini nja kukusaba ompeeko katambi ako akaabamu ku bagagga nga boogera e Masaka. Simanyi oba kali ready? Yes. Kati mpaako katambi ako katuulireko ne ku speech ezibadde gye baziisa abaana. Eno yebadde sayidi gye baziisa omugenzi Bosco Bitanda. Katuwe tugendeko empugwe gye baziisa abaana. Wakisa naye muntu mulamu buli kintu yansangako ng'eyondidduka nyina obuntu bwa ina nga nti nze obuntu tobutwala na kunyundi buleeta obuteeka wano mu konteyina ntuuka wali nga nti sente za flight tosasula musolo. Kale ye musajja abalira kolaki era nsaba maama kyemanyi mwekwasa empisa sigala mu mpisa za bbaawo ffe tukutunuulidde otwebuuzaako tujja kusobola okuyamba mu bimu ne bwe zitaba ssente magezi. Era nsaba owuliriza abantu abakulu n'abasuubuzi abali mu Masaka bakoonye ku Hajjati Kiyimba. Hajjati Kiyimba baamuleka nga bwe bakulese nga ne woteeri tennaggwa ng'aliyo n'amabanja mu bbanga naye yagasasula. Kati ate mukyala asinga mu Masaka obuti kaakati titwenyomanga timwenyomanga abakazi muyinza okuyimirizaawo family. Era kyekubiriza maama sonyiwa abo bonna abakwisizza obubi mu kusomoozebwa kuno, ye Katonda yamanyi tajja okubasabira. Siwali muntu wano asala musango. Era mbadde njagala bwe tuva wano abasinga ebyo tubiveeko. Gundi yatukoze bubi, twongere kusabira baana bano na mukulu Bosco awummule emirembe. Bannange mwebale nnyo okumpa akakisa kano. Abakulu bonna ababadde mu mbeera eno mwebale kulaga buvunaanyizibwa. Ssebo abakulu aba security mwebale tubeererangawo nnyo buli wantu ne mujja ne mukiikira n'abo bafaaza abasabye emmisa beebale nnyo beebale ddala. Mukulu musikawutu mwebale nnyo okutambuza omukolo guno. Ebyange bireko mu ngalo. Kale kakati oyo ye mugagga wa Nabugabo Sand Beach. Abatamumanyi Sand Beach kifo kya kusanyukirwamu, kifo kya masanyu nnyo mu bendo ly'e Masaka. Omukulu abadde ayogerako ne bakulu banne mu buufu obufaanaganako bwe butyo. Kakati era nga tukyali ku luyo olwo simanyi oba Pavini Rastiro oli ready? Ompeeko katambi ako
nga Katikkiro w'ekika yes ayogera side nga bw'amaze okwogera eri kulumbe gye baziise taata kati azze ku bazzukulu gye baziise abaana mpaako katambi ako nako tuwulire byayogeredde eno. Engeri ddala kyokka nga naawe kennyini akabenje mu Luganda tugamba nti Katonda yakusesema busesemi. Nyamukkiriza okusaasira kwaffe era ffe tukakasa nti ekiseera kyayitamu kizito era twandibadde tetumuuza mu bino twandibadde tubikola ye tumuyita kujja kwerekera baana be tumuleka naawumula nekyamazima babadde mulaba wano wali newali ku myaka gyange nempulira nga kimpitiriddeko oluusi saagala mutula mu maaso. Ekyamazima kino ekintu kizitoyeko nnyo. Ebigambo bya Katikkiro w'ekika kya Namuŋŋoona omukulu musajja akaawa bw'obiwuliriza owulira nga there is something between these two families ekyabadde kirina okusooka okutuula okulongoosebwa oba okwogerezeganyizibwako batuuke ku kukkaanya bakole okusalawo kumu okwetengeredde. Naye kati owulira sayidi eno ne sayidi eno walinga ewabaddewokko obukuubagano naye ng'obukuubagano obwo bwabuzeemu omuntu atabaganya okugatta enjuyi zino zombi newankubadde mediations zibaddengawo mu kaseera kooti ke yawaako ennaku 7 eri enjuyi zino zombi naye owulira nti waabulawo oboolyawo omuntu ow'eddoboozi omukyala Namwandu gw'ayinza okutya n'awuliriramu n'abafamire ya Bosco Bitanda gwe bayinza okutya ne bawuliriramu. I think waaliwokko obunafu either mu batunuulizi b'ensonga oba mu bantu ab'ennono. Nsuubira ensonga zino zibadde nkulu nnyo ow'ekitiibwa nga Katikkiro Charles Peter Mayiga singa ya interveninze n'ayingira mu nsonga zino waalibadde waliwo okukkaanya okwawamu nga tekwawulayawulamu family. Yes, obumulumulu buyinza okuba nti tebubulamu ne buyinza okuba nti at least bubaako we buba nga tebusukka. Okay. Kati Katikkiro oyo ku mukolo ogwo gwe gumu baamuyisizzaamu eggaali. Kyova olaba singa okuziika kubadde kugenda kulinda mpaka enkeera n'abeena ekyaluso we bajje Empugu we baziike abazzukulu waalibaddewo omuliro ebbugumu katemba yaalibadde mungi. Yes, akatambi ako ojja kagira karotating bulungi pavini kava so kati wano omukulu w'ekika babadde bamuyisaamu eggaali mpaako katambi ako engeri gye katandika nako tusooke tukawulirize katandike. Abantu bano tebasooka kuba b'ekereziya. Bano abantu baffe ne bwe bafa batujjizibwa era tukyalina okubakolako emikolo mingi nnyo mpaka naffe lwe tulivaawo ate netubakwasa abaliddirira. Naye guno omulundi gwakubiri mu ssaza lino lyennyini nga nafuyizibwa ate ekereziya. Siri mutono nnyo oba wakooti ensibufu nga bwendabika naye mu kiseera kino kiikiridde ekitundu ekinene ku ggwanga lino ekya Buganda. Era Buganda yonna egoberera era yonna yeebuuza ku nze nga bwe tulina abakulembeze ab'oludda olwa gavumenti ti nabo babuuzibwa oba babagamba mugoberera ensonga eyo mugituuse ku logic conclusion. Nange nina abavunaanyizibwako oba oliawo nga nabo bankizo mu ggwanga lino nga ba stakeholders. So tusaba abakulembeze
mitendera gyonna tukolaganire wamu kubanga naffe abantu betuwabo bwe mulaba society tubateekako etafaali ne tubaweereza ne babeera ba mugaso nga omulaba Bosco abasinga wano Bosco mulabye akuze nga alina ne kyeyeefunidde nefe abamu twamulaba nga yambala mpale nnyimpi naye nga abadde akuyita nti jjajja nga bwe otudde ku ntebe yatuula wansi ye muntu gwe twogerako Bosco abadde n'obuweereza mu kika kyaffe nga mukulu wa mutuba ate nga mukola bulungi mwerude emuzo kwatuba temumanyi abadde abuweereza bulungi obutuba kubaamu isesabukirani ebaamu ennyumba nyingi z'otwala era z'okulembera n'obuvunanyizibwa obwo abadde abutambuza bulungi. Twebaza Katonda olw'ekirabo ekyo era tusaba Katonda. Kale ezo ensonga zo bwe zityo wezikoze eki bafaatha abaganye eri mu kyaki Katikkiro okumuwa omukisa kati naye abakwatidde wadagamba nti ne bwe tuba tusembedde mu kyaki si gye tusookera era si gye tusembera lubeerera buli muntu alinako waava gy'asibuka kiba kirungi ne tussa ennono ne tussa ekitiibwa mu nnono okusinga ekintu ekirala so mpaaka awo Katambi nga baziika abaana bano entaana babasimidde empya ekyalusu empugwe eno gye baziisa abaana abazzukulu b'olujja luli bo tebasooka kusimirawo ntaana tewasooka kukolebwa nteekateeka enteekateeka bakajja bazikole of recently era nga bwe biti bwe bitambudde abantu baziikiddwa newankubadde wabaddewo okweyawulayawulamu mu famire kakati tugenze mu lutalo lw'ebyobugagga tugenze mu lutalo lwa DNA endagabutonde Bosco engeri ekiri nti abadde musajja alinamu ku ttooke abadde musajja akola mu safaari suubira okulaba abantu abavaayo n'abaana ba maama nze nabadde ku kooti wali nendaba nga waliwo abakaaba nga obulumi si bwa just kooti kyesazeewo nga bakaabira ddala olaba si baluganda ku famire eno naye nga olabira ddala waliwo ekiyinza okuba nga kibakaabya okusukka ku kye twalirowoozezza kati tusuubire okulaba ku bannamwandu abatuufu n'abatali era tusuubire okulaba ku baana ba mulekwa abatuufu n'abatali abo be bamu ku bamulekwa nga baziika abaganda baabwe bambi ensonga zo zitambudde mu ngeri ya kimpooze omu ku mulekwa n'abo bonna nga bw'obalaba abadde akwezezza bambi abaana be and of course maama kati ali mu bulumi bw'amaanyi naye n'enkyandooza tujja kuba tukuwa updates kubanga bano bamulekwa balina okugenda baziike ku kitaabwe at the same time ne namwandu alina okugenda kati kyesikozeeko research emala era kyesifunyeeko information emala kyenja okufuna enkya obanga ne famire ejja kwesitula ejje ku kijja kino ekipya ekitandikiddwawo nayo ejjeeziike bazzukulu baabwe oba kali keeziise ebitooke mu ntaana ezibadde zirina okuziikibwamu abaana bano kiwedde kimaze bo baziise kati awo tujja kwetaaga okukola okunoonyereza mu mbeera emu oba mu mbeera endala mu buufu obwo so zezo updates zensobola okubeera nga nkuwa ndowooza ebisigadde tujja kuba twongera okuwa updates ze tunaba tufunyeewo olunaku olw'enkya naye nga mwebale nnyo abagenda maaso n'okuba nti mugoberera ensonga zino tezinnaba kuggwa tujja zimaliriza mpola mpola bwe tufunye akadde nga tuziwunzika Lugaba Dunda atakuumira mpeera bankuumire mbere bulungi mweraba. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba. Tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Fo aba Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, ag'ebyapa, ag'endagaano,
ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola. Osobola tukyalirako ku offices zaffe ezisangibwa Senge wa Kiso. Oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82. Ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku business yonna gy'oba oleese mu office yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kubogolokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.